kakati akatambi k'entansi nako wali ke ku mwana mulenzi wali Kingisa bwe beeguddeko wali ne Pastor Wilson Bugembe muganda wange gwe alaba Jaminat Yogi omayi ye Kingisa ye kasita omugwako muganda wange tasobola kulekera awo yadde oba akapeera oba like ka freestyle muganda wange gwe alaba Jaminat Yogi kakati wano babadde nga tebannaba kusembeza abagole muganda wange beeguddeko wano muganda wange gwe alaba Jaminat Yogi mwana wa Katonda tonsobola ngambira bakibanda beyo kindi mwana wa Katonda tonsobola babadde basembeza abagole wali Kingisa yayimbye ennyimba muganda wange yasanyusizza abagole wali wonna ate wali ne Dr. Kizza Besigye wali nga wali n'omukulu Pastor Wilson Bugembe wali wonna ngenda kubeera nga nkulekera akatambi kano ka Pastor Wilson Bugembe ne Dr. Kizza Besigye nga bwe yasanyusizza abantu wali wonna.